njagala otwala guno mukisa ate okwogera ku nsonga ebadde mu mawulire ebadde ku mimwa gy'abantu ebbanga lino lyonna eriise. Byogeddeko waggulu nti buli gavumenti bwebeyagadde okulwanyisa ababagivuganya wabaddengawo bannayuganda abeereeta bo nga beetegefu okukozesebwa. Bangi badde bannaffe abalala badde ku bantu abatumanyi abalala bannayuganda ababeereeyo naye nga bo ebibakwatako ne baba balinga kasita babamabise. Dr. Besigye bakozesa bakyakuwa, bakozesa bakizige, bakozesa bagirimatani naitwe, bakozesa byabakama n'abalala bangi. Kunze muze mu balaba bakozesa era nga abalala nabo bakyajja. Naye njagala okubakakasa mmwe basajja mmwe nti amateeka gali ku ludda lwaffe, bannayuganda bali ku ludda lwaffe, ne Katonda ali ku ludda lwaffe. N'olw'ensonga eyo tujja bawangula buli kapadi kemuleeta. Bwe nasooka okwesimbawo mu Kyadondo mujjukira bangi nnyo bagezaako okutulwanyisa nga batukubamu ebitu naye kyabakola buli tebamalako. Kati olunaku lwaleero bazze nga bawakanya buyigirize bwange nga bawakanya n'ebirala ebyo. So njagala kino poze nakyo okiteeka mu butongole nti bannange mu ggwanga eritambula obulungi, mu ggwanga erikulembera obulungi, abakulembeze balina okubibwamu tooki. Abakulembeze balina okubibwamu tooki. Tewali mukulembeze alina kugamba nti talina kubuulirizibwako. Nange kennyini buli mukulembeze alina okubibwamu tooki, buli mukulembeze alina okubuulirizibwako. Naye ngera bwe nze mbanyonnyola bw'ogoberera bino ebya Museveni, kuno si kubuuliriza. Kuno kugezaako kunafuya, kuno kugezaako kulima mpindi ku mabega. Obulamu bwange bwonna nga mmwe bannanga basinga abamanyi, obulamu bwange obusinga bulibinze mu maaso gammwe nga mundaba, bulibinze mu kamera. Tewali kintu kyonna kikwata ku nze kyesoogeddeeko mu lwatu obutali mulundi gumu, ekitali mirundi ebiri, ekitali mirundi esatu. Naye olwa okusaba kw'abangi n'olw'okwagala nyongera ate kikube mu tooki, nyongere mbiteeke mu musana, sazeewo olwaleero nateera mbeeyo biteekewo straight. Era ensonga ze zino wammanga. Ensonga esooka, nze Kyagulanyi Ssentamu nazaalibwa nga 12 omwezi ogwokubiri mu mwaka 1982. Banzaalira Nkozi. Mukulu wange ali awo gwe bayita Julius Walakira, gwono gwe nzirako nga maama y'omu ne taata y'omu. Bamuzaalanga 23 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka 1979. At least bw'oba ogendedde biwandiiko byonna ebiri official ebibye. So tewali ngeri osobola kuŋŋamba nti ate nze banzaala nga 12 ogwokubiri 1980 ng'ate omuntu gwenzirako ng'omukyala y'omu ye yatuzaala nga ye bamuzaala emyezi 4 egyali giyiseewo. So omukazi tasobola kufuna mbuto mu myezi infact 3 n'ekitundu, tasobola kuzaala leero newayitawo emyezi 3 n'ekitundu n'azaala omwana omulala. Natandika okusoma mu 1986 era nga nasomera mu St. Maria Goretti Nursery School e Kamwokya. Essomero lyabeeranga mu Kifumbira wali naye kati liri awo emabega wa kino ekizimbe, era musobola oddiraaba nzenna abaseko ne banyama. Nasoma B2 nasoma B1 mu City Primary School, kati baliyita Alia Primary School, liri awo Kamwokya waggulu. Era P1 nagisoma mu 1987. P2 nagisomera Kanoni Umeya Primary School 1988. Eyo nno gye nayigira n'okusoma essaala z'Abasiraamu. Temunsanga ne mpita Omusiraamu, nasomerayo busomezi. P3 nagisomera Kasaka Primary School ewaffe Gomba mu 1989. P4 ne P5 nagisomera Kanoni Catholic School mu 1990.
eyo no nasomerayo kuva mu 9 paka mu 9 mu gumu P4 ne P5. P6 nakisomera St. Aloysius Primary School e Bukalaji mu 1992. Eyo no gye nali ng'asoma bulungi. Kitange n'asaba headmaster waffe ebiseera ebyo bamuyitanga Mr. Kato. Namusaba mu ssomero gye nasomera P5 e Canoni Catholic School. Namusaba anzikirize ndi studyinge nsobole okutuula P7. N'olw'ensonga eyo P6 nagisomako taamu 2, taamu yasembayo nagimala nasoma P7 era nentula ebigezo mu mwaka gumu ogwo gwa 1992. Nempita nengenda mu senior 1. Tata wange yaweebwa amagezi nga ali mu kujjuza foomu zange ez'okutuula P7. Yaweebwa amagezi emyaka gyange bagyongereko emyaka 2 gisobole okukwatagana n'emyaka gy'abakandideeti abo abali batuula P7 mu kiseera ekyo nga mwe muli ne mukulu wange gwenzirako Julius Barakira. Era eyo ensonga lwaki bwe nali registaringa P7 baateekawo 1980. Ekyo nno ensobi gye nalina okutambula nayo empapula zange information eremu esobole okufaanagana. Nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 4, nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 6, nalina okutambula n'ekyo paka ku university. Newankubadde natuula P7 nga ne P6 mwana tunasoma bulungi era nempita nengenda mu senior 1. Naye ngera bwe mbanyonyodde tinalina okontinuinga, nalina okugenda maaso n'eyo mistake yali ekoleddwa ku mpapula zange paka emyaka paka mu mwaka ogw'12. So kino byagadde kibajukize nti taata wange omugenzi kati JW Center emyaka 9 egiyise mu mwaka gwa 2010 ayina interview gye yakola era nga video recording eyo gyeri ng'annyonnyola engeri bino byonna ebyali bikoleddwa oyo yali kitange omugenzi JW Center. Eyo video eri available era tujja gibawaako. Ensonga y'emu omu ku bakulu bange Eliyawe waliwo interview gye yakola emyaka 14 egiyise mu 2007 era n'akinnyonnyola bulungi nga bwe nasobola okutuula P7 nga ne P6. Era n'omu ku bakulu bange Nyanzi mu 2008 waliwo interview gye nalabye era nga naye yali akyogerako. N'olw'ensonga eyo eno ensonga si mpya, eno ensonga tezze lunaku lwa leero. Nali nina okufuna passport nga maze okula bwe naweza emyaka 18 nga nze neetegerera. Bwe nali nfuna passport awo bwe nagenda okutereereza record zange zino nga ndi muvubuka wa myaka 18 omusajja kudde. Era bwe nali nfuna passport nasana swearinga affidavit eyali ecorrectinga obwo bukyamu era obwo bukyamu ne butereera okuva mu mwaka gw'2000 kati emyaka 20 egyakayitawo. Nalabye abantu abamu ku social media nga bagamba nti nakyusa emyaka gyange bwe nabadde ngenda kwesimbawo wano mu 2017. Njagala obasaba mugende munoonyereze bulungi nnyo sente ze babasasula okutulimirira muzikozese bulungi, mukole research muleme kola nsobi ate zigenda baswaza mu maaso g'abantu. Ekikwatagana n'amannya gange nakyo nja kyogerako. Erinnya erimu wasentamu nga waliwo single S eddala nga waliwo double S naye nga byonna byange nga nze Kyagulanyi sentamu emu eriko single S endala eriko double S baadde bagufudde musango. Naye njagala okubategeeza nti nayo neyo ensonga twagitereeza mu 2017 bwe nali ngenda okwesimbawo mubaka bwa parliament nakola kye bayita statutory declaration ng'amateeka bwe geetaaga era ekyo ne kitereezebwa. Era ensonga lwaki banominatinga okwesimbawo gw'omubaka wa parliament nagenda ne mu UNEB ne baverifyinga oba ne bekenenya empapula zange ez'obuyigirize era nazo nekenenye bazikenenya bulungi.
Kasubire nti ekyo kucintanya ekyo kijja kuyamba baganda baffe abali eyo emitima begibadde gyewanise nga balowooza oba bano abantu abatulimirira bayinza okuba n'obutuufu bwonna tebalina. Ndi muntu agoberera amateeka, mbadde muntu agoberera amateeka ate n'okugamanya ng'amanyi. Mbadde muntu akkiriza ennyo mu bwesimbu, atambulira ennyo mu bwesimbu, eyagala ennyo mu bwesimbu. Ttiimu yange y'abannamawulire bwe neeba ng'erina kyeyagala okuluŋŋamya mu nsonga ezo ejja genda maaso n'okola ekyo era ajja kuba mbategeeza abasebo ne bannyabo. Naye nga bwe mbagambye ndudde kino kyadressinga nga njagala beekeje begwenyalwe naye era nga manyi nti kulasti bagenda kufiira mu firimu yaabwe. Kati katuddeyo okusoma kwange tekunaggwayo. Twakomye nga maze P7 nga ngisomedde mu masomero 7. Tugenze mu secondary senior 1 first term asomera St. Maria Goretti Secondary School e Katende. Senior 1 second term nenvayo nengenda Brain Trust Academy e Rubaga. Enasomerayo kuva mu senior 1 second term paka senior 3 third term kuva 9 paka 9. Senior 4 nasomera Kitante Hill School. Eyo no Kitante twasomera ne bannange bangi nnyo ba Master Paroti, ba Tulumani, ba Baby Kuku, ba Luluboyedemu, bonna twasoma nabo Kitante. Newankubadde abamu twali mu klasi emu ate abalala nga batuli mu klasi yawaggulu. Nkomye ku senior 4 mugoberera. Senior 5 first term nagisomera ku Alliance Advanced Secondary School e Kamoncha gwali mwaka gwa 97. Senior 5 second term nengenda Lubiri Secondary School eyo wena ninzeyo mu boarding. Ekyomukisa omubi ndimweyo term yennyini maama wange weyafiira accident emisomera era nali nina okuvayo mu esomero eddungi erye Lubiri. Senior 5 third term olwo nengenda Kololo Secondary School wano ku Lugogo bypass. Eno kinasomera ne senior 6 era mu November ne December wali ku 1998 netula ebigezo ebya senior 6. Bwenavaawo naweebwa ekifo e Makerere University era ngaawo nali mbeereddwa ekifo okugenda okusoma degree Bachelor of Arts in Social Sciences mu 1999. Nasoma omwaka ogwo twasoma n'abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa lyakuba mbogerako ebujja era ngaawo nali nkola amasomo erya anthropology, erya political science n'erya economics. Naye omwaka ogwo gwennyini nga gugwako nayina okudropinga out kubanga baali bampadde mu private sponsorship. Twasasulanga ndowooza $45 buli semester. Ezo sente zaali nyingi nnyo nasobola ndowooza kusasulako semesters 2 n'abaali bannyambako banyanzi n'abalala nga yala zitandise okubakuba nga sobola kusasula kosi yange era nayina okudropinga out kubanga nali njagala nnyo okusoma naye nga sirina sente ate ng'ebiseera ebyo interest yange mu music yali erinnya ennyo ne mu drama. Nagenda ne applyinga buto e Makerere ne applyinga for government scholarship kubanga ebiseera ebyo nali mu kunoonyereza kwange bagambye nti department ya music dance and drama waliwo abajja direct naye ate waliwo n'abalala okugenda n'okola practical exams. Nagenda nekola practical exams era nempita era bwe nayita bampa ekifo ku government scholarship Makerere University mu mwaka ogw'enkumi era nensoma ne bantikira mu mwaka ogw'e2023 e Makerere University ne diploma ya music dance and drama. Kati awo nezira ku street nesooka nekubayo emyaka gyange nga 13-14 nga nsoma bya ku street
n'abatutuza okubanyonyola ku buyigirize bwange bw'oku street ja kubanyonyola banyonyole n'ensonga lwaki abamu bampita fada abamu bampita generaali naye eyo street education nga bamaze okuyitawo akabanga mpozi n'ekirala kinsanyusa nti okusoma kwange kuno kwonna nakusomera mu line era bangi nnyo benasomanga nabo mikwano gyange bangi baana olwaleero era nina essuubi nti bangi nnyo benasoma nabo ate nga mulimu ne ba public figures bangi kakasa tibajja kuvaayo nabo bawa obujulizi ku bino byenjogerako abikakase byonna byenjogera bituufu naye nanga bwe mumanyi baganda bange oluvannyuma lwa byonna nga mumaze okutuwagirawagirira naffe twesobola kati nga n'essente z'okusosola tuition tekyali kizibu naddayo ku ssomero mu mwezi gwa August 2016 nagenda nensaba ekifo era ne bampa okusoma digiri yange endala ey'omumateeka gye bayita LLB mu university gye bayita International University of East Africa ekansanga wayitawo emyezi mitono Cavendish University nayo negulawo law school wane Kamocha ate engeri gye nali nkolera wano nga tewano Kamocha kumpi nagenda nensaba ekifo nenkola transfer okuva International University of East Africa nezija nsome amateeka era nga mbadde mu mwaka gwange gwa kusatu nga nsoma digiri yange y'amateeka naye olw'embeera gye tuyitamu olwaleero n'okunyigirizibwa n'okugobererwa mu mbeera yonna mbadde nyina okukola ki mbadde nali nyina okuyimiriza okusoma kwange okwo basemu ne banywanyi pozi kambategeeze nakolayo ne short course gye bayita leadership for 21st century eyo nga nagisomera Harvard olwaleero era nyina course gye ndi mukola at the South ku university bagiyita South New Hampshire University mu America naye era nga bwe bategeezezza nti okusoma kwange okwo mbadde ate nyina okuyimiriza ngalooto okugjako Bosco ndyoke nzireyo ebibanantikira nga ndi mu State House saawa zino kakasa nti bangi kumwe muli mu kwebuuza kyava kuki okusomera primary mu masomero kumpi 8 secondary n'okisomera mu masomero 7 university n'okisomera mu universities 4 ng'ate university emu yokka gye bakutikidde jajja kitya ekyo nakyo jakyogerako bwe nti bannange nti obulamu bwange mbubadde bwa kupambana obulamu bwange okufaananako n'obulamu bw'abantu abalala bubadde bwa mitobo era nze okusoma kwali kusobola okugaana kubanga mikwano gyange benakola nabo bangi nnyo okusoma kwagana si kuba tebaali bagenzi mu ssomero si kuba baali tebaagala kusoma naye olw'embeera gye baali balina okuyitamu okugeza nze taata wange yalina abaana basukka 30 nga talina n'abaana abalala balabirira kwegamba ngu famire abaana betusukka 40 so ng'okunyigirizibwa ku nsawo ye kungi maama wange yennyini yalina abaana beyazaala mu lubuto lwe abaana 10 naye ate nga alina n'abalala abaana batazaala naye nga baana be baganda bafenna balina otubeezaawo so ebintu bya school fees tebyalinga bizibu okusoma kwaffe kwalinga kwa mbirigo nze nakyogerako nti maama wange engeri gyali omusawo yalinanga okusiba akagere kange plasita kubanga sayinanga ngato netuuka kusomero ng'olina okuyingira ng'owenyera omusomesa akubuze lwaki toyambadde engatto nga banno ng'olina omunyonyola nti akagere kakoze eki kalwadde naye nga akagere si kalwadde era olumu nabanyumizaako nti omusomesa yansanga nze yazaawenyera nga ate ensamba omupiira ku lunch time nagamba akagere kawonye bwe namulengera era nenziramu nempenyera so bwebwe obulamu nze bwe nakuliramu siswala kukyogerako kuba obulamu bwanfula kitenge era manyi nti abaana bangi nnyo eyo mu geto abayise mu bulamu bwe butyo bungi n'abalala abali kubuyitamu tekiswaza kubanga otoba mu mbeera eyo kuba muze mbagamba nti ensi enoonya oyo omuntu akoze ekintu n'akikusa so si oyo anyonyodde nti kyannemye kubanga ndi wano kubanyonyola nti nakikola nemmalako mu bugubi obungi ennyo so si nti
mu bugubi obungi ennyo nalemererwa. Nedda ffe tetugenda kulemererwa basebo ne bannyabo. Manyi nti bangi nnyo ku bannaffe abaloodi abaafuna omukisa ne basoma bulungi nnyo, mbayozayoza Katonda yabaagala, naye oba oli awo abo tebasobola kumanya kyenjogerako. Naye nga Buju Barton bwe yagamba, he who feels it knows it. So eyo embeera gyetuyisemu baganda bange. Mpita nnyo awo ekololo SS nensanga abaana babaavu nga bali ku geeti, kyokka bannaabwe eri munda bali mukola bigezo, naye nga bano bo bali ku geeti balemeseddwa okuyingira munda. Batambudde, oba oli awo atambudde kuva Mpererwe najja ku ssomero kubanga ayagala okusoma, naye ng'embeera temukkiriza mu mbeera eyo. Bangi nnyo bayingira mu bigezo nga n'obudde bwaweddeyo dda. Nze omu ku abo abaana abaabeeranga ebweru ne beegayirira, oba oli awo n'oyita kitaawo oba mukulu wo n'annyonnyola baasa oba n'annyonnyola omusomesa bakukkirize osobole okukola ebigezo. So n'okunyonnyola n'okusanga nti oba oli awo ebigezo ebimu twabikola nga bwe twali tulina bikola, oba oli awo singa embeera yali esingako obulungi, singa twasoma bulungi. Eyo nno y'emu ku nsonga lwaki nfiirawo okulaba nti tewali mwana wa geto abeera mugezi naye ate n'alemesebwa mu mbeera eyo. Ensonga lwaki nfiirawo ndabe nga tuyitereeza, kubanga bye nayitamu si buli omu nti asobola okuyitamu n'atuuka olwaleero ng'alina ebisanyizo ebyo. Embeera ebeera ng'eriwo okulwanagana naawe omwana wa geto. So mwe batoto ba geto, mwe abali mu byalo, mwe abali mu ssomero obunyomebwanyomebwa, temwenyooma bakyali bange. Bulijjo mbagamba nti batukasuka kulalira naye twadda na birimba, batuzaala ng'ensobi naye twafuuka ensonga. Kati bwe ndaba avudde mu geto mulaba ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto, naye yakola ng'eyo mu wino yazimbye zaakeeryewo. Ebigambo oba owulira biwakanya eyo mulage ku Kyagulanyi yenze ebyo bintu bya ddala. Owulidde? N'ekirala baganda bange nga maliriza, njagala nnyo nnyo mujjukire nti olutalo lwe tulimu si lwangu. Obanga owakanya oba olwanyisa dictator agenda kukola buli kimu, era suubira nti buli kimu ojja kifeesinga muganda wange. Guno si mulimu mwangu, tujja kufiirwa emikwano. Oba gwe awakanya dictator ojja kufiirwa emikwano, ojja kuliibwamu enkwe, ojja kunyigirizibwa, ojja kusibibwa mu makomera, ojja kwogerebwa amafuukule, ojja kuswazibwaswazibwa, ojja kutiisibwatiisibwa, ojja kulumbibwa mu buli koona. Bajja kukozesa abantu bw'obadde omanyi tebakwagala nnyo bakulumbagane, naye lemerako muganda wange. Ogwo gwe muwendo gwe tulina okusasula nga tulwanirira eddembe. Ogwo muwendo ogusasuddwa, kuba abamu basasudde na bulamu bwabwe. Mpozi njagala mujjukire mwenna mwenna abali eyo nti abantu bangi miliyoni na miliyoni abayise mu bulamu ng'obwaffe. Abantu abayise mu bulamu ng'obwange bali ebitundu ebisukka mu 8 ku buli 100. Abo bwe mulaba abavuga boda ne zidiguli zaabwe, abo bwe mulaba abameidi, abo bwe mulaba ku ziwashing bay, si busiru, si butayagala kusoma, si butasobola, no, naye embeera ebateekeddwako naddala abo ababa bakulembera. Embeera ebatadde mu mbeera gye balimu kati. Era kyekitulwanyisa emisana n'ekiro tulabe ng'abaana baffe tebayita mu mbeera gye tuyiseemu, kubanga tetuli sure bwe banaaba mu mbeera eyo banaasobola okumalako ngaffe ababazadde twamalako. Ekimpa essanyu nti nze endiga zino lesoni ziyigidde ku bantu ng'aba Dr. Besigye, ng'aba Mandela, ng'aba Malcolm X, ng'aba Martin Luther King. Era kansubire nti abaana abageto abali eyo nange banandabirako era ne bantwala ng'ekyokuyiga naddala nga nkyali mulamu. Njagala kumaliriza baganda bange nga buno bubaka bujagenda eri akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko k'ebyenjigiriza, k'ebyebigezo, Uganda National Examinations Board n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna. Manyi bulungi nnyo nti waliyo balooya n'Abannayuganda
ababawandikidde nga baagala okumanya ebikwata ku kusoma kwa Pulezidenti Museveni, ebikwata ku kusoma n'obuyigirize obwa mukyala we Janet Museveni n'abamu ku bakungu aba NRM ne baminisita. Mubadde bangu nnyo okuwaayo ebiwandiiko byange byonna, era njagala okubasoomooza. Bwe mubanga ddala mugamba nti temulina kyekubira, bwe mubanga mugamba mugoberera amateeka, njagala okubasoomooza okuvaayo muweeyo ebiwandiiko ebyo ebikakasa nti Pulezidenti Museveni alina obuyigirize bwetaagisa. Njagala okubasoomooza muveeyo mulage nti Pulezidenti Museveni obuyigirize bwayogerako ddala bw'alina. Njagala okubasoomooza muveeyo muleete ebiwandiiko ebikakasa nti ddala emyaka Pulezidenti Museveni gy'agamba gy'alina. Era njagala okubasoomooza okuvaayo okakasa nti ddala Pulezidenti Museveni Munnayuganda nga bw'agamba.